bonakuba sijja kukwata naye bwoweerezaako nga WhatsApp oba message enganda nja kukwata buterevu. Kanyanirize Sheikh asooke atuyitire wiiki nga bwe yamugendedde ate tulabe ebibuuzo byammwe engeri gye mweteeseteese dda ku ssimu gye tuyitako bulijjo okkuba. Sheikh, salaamu alaikum. Wiiki ebadde etya? Basanyukidde etteeka Pulezidenti wa Uganda lyasayinze ebyokulwalya Paaliyamenti ya Uganda okutayisa tteeka ly'abasiyazi eryo ndowooza balirabye nga lisayininga. Ate bulijjo ye bw'aba kyotatera kiruma mu ntama. Ggwanga lyaffe likuumibwe nga lya mpisa, likuumibwe nga lya ddiini, likuumibwe ku buwangwa bwaffe, kubanga omusajja kuwasa musajja munno omu kwegatta ne musajja munne n'omukyala si kya ddiini, teri ddiini yakikkiriza. Nnono zaffe tezikikkiriza. Ate ne tibbiya obusawo tebukikkiriza, kikosa, kibi. Allah akinyiigira nnyo, Katonda akinyiigira nnyo, takyagala. Era teri be yali abonereza ku nsi kuno nga bwe yabonereza abantu abo, newankubadde nga ensi ezimu zikkiriza abantu bwe batyo, naye ezo ensi engwenyufu si ngunjule. N'olwekyo baddu ba Allah, ekintu ekyo tukirwanyise mu masomero, tukirwanyise mu makomera, tukirwanyise awaka, tukirwanyise mu buli kifo kyonna kibeere nga kirwanyisibwa, kubanga buli lwe tukola obulyazaamaanyi eri Allah ne tumenya amateeka ge bw'anyiiga ate ffenna atuzikiriza. Idha nazala albala ta'um oba ya'um as-salih wat-talih, kibonerezo bwe kikka kibuna omwononefu n'omulongoofu. Olwekyo nga bwe tubiwulira mu masomero agamu, abantu abo beetaaga okubaako enkwatibwa gye bakwatibwamu n'engunjulwa gye bagunjulwamu n'enkangavvula gye bakangavvulwamu, gabeere nga ekintu ekyo tekisaasaana mu nsi. Aboononefu bakitaddemu banga nti essente empitirivu nnyo boonoone eggwanga lyaffe. Abantu be tumanyi nti ba muzoogo bwe bajja mu ggwanga muno tugezeeko okubalwanyisa kubanga tebaliimu kalungi konna. Mashallah. Ate Katonda tusaasire, nawulire mu gw'omwenda mbu baagala kitongoza n'amasomero gatandika okusomesa naddala ag'ebweru ng'e UK, nga basomesa omwana omulenzi engeri gy'ayinza okwefuulamu omuwala n'omuwala engeri gy'ayinza okwagalagana ne muwala munne. Ebyobusiraamu bwabirwanyisa. Ne buga Katonda yakolimera omusajja yeefaananyiriza omukyala n'omukyala yeefaananyiriza omusajja. No. Mashallah. Ebibuuzo bye twaleka oluwedde njagala tusooke tujjewo inshallah nga bannaffe bwe balinda wakati mu kweteekateeka okubeera nga bayita mu butereevu. Ono yali Faruku Mutebi ow'Endejje, Endejje Ndoza Zanta. Mbuuza nti esswala ekkirizibwa bwe waba tewali lutimbe wakati w'abakyala n'abaami? Waliwo entimbe zino ze tutera okuteeka mu muzika. Esswala etuukanye enkola y'abasiraamu waawaawo wakati w'abasajja n'abakyala efitina. abakyala balangira abaami
batunuulira abakyala ibaada eyonooneka kati tulina kaida saddu dharai okuzibikira ekkubo kikyetegeeza n'okuzibikira ekkubo kyekintu ekikiri halaali naye nga kiyinza otusuula mu haramu obusiraamu bukigaana ate era mwana wange muyita dokita Talha Kiruuta yampeereza bahthi kalungi nnyo ka research nga tulina ne kituyita fathu dharia okuggula ki ekkubo etulaba nga ekintu kitamu oba kiri haramu ate ebiseera ebimu nga kitutuusa ku maslaha ku kirungi ennyo nga tuyinza okkita tufune kiri ekikola ki ekisingako kwegamba muggala ate ne muggula fataha Allahu laka ya waladi Talha Kiruuta mashallah barakallahu fika nafa'atana atugasiza nnyo omusabidde kwegamba nti waliwo wetuggalira ate waliwo nga wadde kyakkirizibwa kati ono w'olutimbe fathu tariq kako ekyokulabirako tokkirizibwa kukola ki kutunula ku bwereere naye wabaawo obwetaavu obw'omuntu okumujjanjaba olwo ate ekkubo tujja kukola ki tujja liggula walhaja tuqaddar biqadariha bintu biwanvu fiqhi omanyi mugazi nnyo okay kati ekitegeeza esswala eno ekkirizibwa etuuka ng'olutimbe teruliiwo ekisinga obulungi tuteekewo olutimbe embaabi saddi dharaira olw'okuzibikira ki ekizibu ekiyinza okuvaamu ate seeka bw'aba amaze okusaaza ng'ayagala kusomesa n'abakyala bamulabe oba oluusi babuuze ebibuuzo abalayi nga bawanise kyandibadde kirungi inda amnil fitan singa tewali bizibu binaakola ki binaavaamu naye bibanga kijja kuleeta obuzibu tugamba al awla tukole ki olutimbe tululeke okay Faruku Mutebi endejeza ntandooza Sheikh akuze bulungi Sheikh, if I developed a baldness head and I go to hair transplant in that area of hair loss, is it allowed in Islam? Ono ndooza ayogera ku kiwalaata bw'agenda ekiwalaata ne basaawo enviiri kikkirizibwa nga kibadde kiwalaata enviiri zaavaawo mu mutwe oba lwa bulwadde oba lwa mbeera nga yazaalibwa bw'atyo avaahiru la yajuuzu kubanga Katonda alina be yatonda nga tepaaki nga babiwalaata kati bwe ziba nga enviiri ze eziriiwo simanyi mumanyi yujiizu dhalika akikkiriza naye laallana narji ilayhi fima yali nakiddira inshallah ow'ekiwalaata okukuza enviiri inshallah abagenda okuyita ku ssimu mbalindiridde mu kitundu ekyokubiri mujja kuyita ku 0758 166 mugenda kuyitamu butereevu tubeere nga tubawuliza 0758 166 777. Sheikh, okusala kw'ekirevu musango andi n'okukweya empale kutta esswala. Ensonga eyo baagala tugifasfale tuginnyonnyole mu bugazi bwayo abantu bagitegeere ey'ekirevu n'empale kubanga bireese shukka gundi tukiyite ki olukonko lunene nnyo wakati w'abantu abamu. Ekyokubiri ensonga eyo enjigirizibwa gye yayigirizibwamu ate nayo neereeta obuzibu eri abantu abamu.
ng'ate okuyigiriza okwo kwaviira ddala ku basheekhe abamu abakulu. Naam. Ekirala, ensonga ezimu waliwo enkwata gye bazikwatamu eraga nti ono mumanyi, ono simu enkwata emu n'eraga nti ono simumanyi. Kati ala sabili mithaali ekyokulabirako ku nsonga y'ekirevu, bamanyi tebalina njawukana nti nabbi yalagira sallallahu alaihi wasallam kikuzibwe abantu bakiyinjiwaze fi ghairi hadithin wahid, mu hadisi etali emu, wabula bamanyi ne baawukana ku nsonga eyo mu kiragiro ekyo. Hal huwa lilwujub au linnadib. Wujubu baba bategeeza kyatteeka bw'otakikuza funa omusango, oba okikuza ekiragiro ekyo kyaki kya sunna. Ekirevu jamaa min alfuqaha, waliwo abali ba fiqiha bawerako bagali linnadib, kuza ekirevu kiragiro ekyo kya sunna. Abagaa kya sunna kitegeeza nti ne bw'ojjako tofuna musango. Abagaa nti ekiragiro lil wujub wa huwa al asl, naam, abagamba nti kyatteeka baga nti aslu fil amr, nabbi bw'alagira ekiragiro kye yuhmalu ala al wujub, tukitwalira ku ki ku tteeka. Obaga nti oli bw'asalako afuna omusango. Abagamba nti naam tofuna musango baga nti ekiragiro ekyo kifaananako n'ebiragiro nga bino, sallu fi ni'alikum, musaalire mu ngatto zammwe. Hadha amr walaysa lil wujub, si kyatteeka. Ne bagamba khalifu al yahud, mwawukane naki n'abayudaaya. Naam, fa inna al yahud la yusalluna fi ni'alihim fa khalifuhum. Abayudaaya tebasaalira mu ngatto zaabwe, mukole eki Mbawukaneko. nabbi n'atulagira Sallallahu alaihi wasallam. tubawukaneko, ng'era bwe yaga nti anna al yahuda la yasbaghun fa khalifuhum. Abayudaaya ekyo nakyo kiragiro, tubawukaneko, tebakola ki naam, tebadaayinga nviiri. Kudaayinga kulimu ebigambo, tukkirizibwa okudaayinga n'enviiri ne kala enzirugavu oba neddaawo nawo nowawanvu. Naam, kati bo ne baga nti ekiragiro ekyo tekyawukana n'ekiragiro naam ekyasaalira mu ngatto, saalira naam kola ki daayinga enviiri naam. Kiragiro mathala abayudaaya tebakola ki la yafraqun, enviiri zaabwe tebazaawulamu wano mu mutwe. Nabbi n'agamba mwe mbaawukaneko, ne bakitwalira ku kiragiro ekyo ne bagaa nti linnadib kyaki kyatteeka, kya sunna si kya wujubu, si kyatteeka. Hadisi bazikkiriza naye entegeera neeyawukana. Abamu ne bagaa nti al aslu fil amri al wujub, ne bagaa ni nabbi teyasalako, singa kyakikkirizibwa nabbi yali badde akola ki abo ne bagenda n'ekyo. wa huwa ikhtiyaaru ibn Taymiya, naam, ibn Taymiya naam kye yatwala ne kitwalibwa ge madhibu ga Shafi'i, naam. Ikhtiyar kathir min mutaakhirin, bamanyi ab'oluvannyuma ne bagenda n'ekyo nga Ibn Baz, Ibn Uthaymin, kathir bangi nnyo ab'oluvannyuma abaga nti al amru lil wujub, teeka. Kati naam, abaga nti kyatteeka ate ne baawukana, kikwatibwako oba tokola ki
tokikwatirako ddala. Abamu ne bagamba nti okkirizibwa okukwatako ebbanga ly'omalanga tomazeeko. Qaala bihaadha ba'du salaf, abamu ku baakulembera, wa minhum fima adhkur Ata, benzijukira mulimu Ata, ne baga nti ekyagendererwa mu kukuza ekirevu kwawukana n'Abayudaaya, ekyo kimu, nabuteefaananyiriza bakyala kyakubiri. Kati bw'oba oleseeko shayi amma kintu kyonna bw'oba omaze okukola ki okwawukana. Abamu ne bagamba ti toyongera kyeyongera ku ki ku kirevu la okukwata bwoti ekiyitamu okola ki okisala. Wa hadha ikhtiyar, ekyo kyekyatwalibwa al-Allama al-Albani, bal yaqul bilwujub, yaga ateeka bwe kiyitamu otakola ki oba tolina kusala n'otakisala. Naye nga abaga nti okukkirizibwa okukendeezaako baga nti mu baayogera hadisi eziga nti mu kuza ekirevu mulimu Ibn Umar ne Abu Hurayra. Wa thabata anhum, kyajjibwa ku basahaba abo bombi okuba nti baakolanga ki baakwatanga ku kirevu. Wa min al-a'imma, baimaamu abaakikwatangako mulimu Imam Sunna Ahmada bun Hanbal. Entegeera ze zaakola ki ze zaayawukana. Nja kubaako ne taaliqi ntono fi mithli hadhihi al-masail lada al-ulama. Amasala bwe gati eri abamanyi bo bagatambuza batya. Mu nsonga y'empale oba engoye okweya eswala etuuka oba tetuuka, ekisooka ku nsonga eyo enyinyonnyola ya hadith nayo yeetaaga okutereeza, kubanga abantu baakwata kikwate naye ate tebeetegereza hadisi zagamba ki. Kikyentegeeza nti abantu baakwata kikwate bamanyi nti engoye zirina kubeera waggulu waki wa bukongovule. So engoye ziyinza okukukkako ku bukongovule ne zituuka obukuki obukongovule webukola ki webukoma. Oba wetegereza hadisi entuufu kyezitegeeza, era omuntu akoze ekyo layisa bimusibiri, kuba hadisi egamba asfala al-ka'bayn, ekiri wansi waki wakakongovule. La junaha fima baina dhalika ila al-ka'bayn, tewali musango wakati w'entumbwe paka muki mu bukongovule. Era a'imma kibar, baimaamu bakulu nnyo, minhum al-Imam Ahmad, al-Imam an-Nawawi, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, bagamba Imam Ahmad bamubuuza ti ddi omuntu lwe tumutwala nti musbil akweyesezza, naga idha lam yusib al-ard, idha lam yusib al-ard. Imam Ahmad bin Hanbal engoye bwe zitatuuka muki bwe zitakoona mu ttaka, amakulu bwe zikoona mu ttaka kyekiri madhumumu, naye bwe tezitakoona mu ttaka tekirina buzibu. Amakulu nga ziri wansi waki zikomye, obukongovule bukola ki webukoma. Naye bwe zigenda mu ttaka, olwo omuntu lwabalwa nti akoze eki akweyesezza. Kuba ne hadisi weeri Sahahu al-Albani wa in kana fi sinadi fima fihi ega nti kullu thawbin massa al-arda, buli ngoye zikola ki ezikonye mu ttaka, ezigenda mu ttaka. Kati Imam Ahmad bambuuza olugoye oluwanvu haddi yalwo yeeruwa, naga idha lam yusib al-ard. Imam Nawawi najjibwako ebigambo ebigamba nti bwe zibeera wansi w'obukongovule wansi ye n'akifassala nti bw'akikola khoyala ng'akikoze lwakweraga kumwana fa haram wa madhmum wa illa
falaisa bimadhmum. Oyo Imamu Nawawi. Imamu naam hadisi nga hadisi bwoba ozitegereza ma asfala alka'bain ma tahta alka'bain. Kati hadisi eringa eyagala okuzaawukana naye ku ng'ate tetuuka ku zo muki mu butuufu ya hadithi ya Hudhaifa naam erimu Ibn Majah egamba nti la hadha lilizari fi lka'bain naam enkutu terina mugabo mu bukongovule. Kati eraga nti olugoye bwe lugenda ki mu ttaka ku bukongovule luyina komino waggulu waki w'obukongovule teruteekeddwa kukola ki kukka wansi waabwo kukka wansi. Kyokka hadisi eyo eyawuka abamanyi nga Ibn Baz bamubuuza olugoye bwe lubikka obukongovule ebeera isbal n'agaana edda. Ibn Uthaymin naye n'agamba nedda naam. Naabo bamanya bayogera ku nsonga ezo nabo ne bagaa ekyo tekibalwa muki mu kweyesa bangi nnyo kathir naam. Lwaki ekyo tukyogedde abantu bakiyige baleme kufuna misango gyaki gya bwereere nakwogera ma laisa lahum bihi ilm. Kirala hadisi eyo ya Hudhaifa eyina naam riwaya mu Musnad Ahmad ega nti la hadha lilizari fima duna alka'bain. Riwaya endala fima tahta alka'bain nekwatagana naki nezikoze eki nezisoose. Imam naam Ibn Hajar al-Asqalani fi Fath al-Bari naam naga nti olugoye bwe lubeera kadira labisihi nga lwenkana n'omwambazi fala yatawajjahu tahrimu naam la yatawajjahu tahrimuhu talaba wajihu ngeri wagambira nti luli ki luli haramu yatawajjahu haramu tahrimu. Ibn Hajar abo batunula mu hadisi zonna naam batunula muki mu hadisi zonna naye abantu bakikwata buki bukwasi tiluyina kubeera eno waggulu waki w'obukongovu naye ng'ate la yuaddu musbila naye ndi Ibn Baz inda naam Imam Ahmad inda Nawawi inda Sheikh man al-Abd al-Iraqi صاحب طرح التثريب وشرح الترمذي olugoye bwe lugenda ku bukongovule ne lubeera nga obukongovule bukola ki webukoma naam tebakibala nti oyo abeera muki abeera mu kweyesa abada. Kati abaffe kati obuzibu ne bujja wakati w'abamanyi mu nsonga eno yerimu tukayite ki akamulumulu erimu eggumba naye okusika ebinywa naam okusika ebinywa antu mai akweyesa nga tagenderera kumuwaana naam n'akweyesa ng'agenderera okumuwaana beegatta nti bwe zigenda mu ttaka antu mai bwe zigenda mu ttaka n'okweyesa ng'ogenderera okukuwaana ekyo bakyegattako ddene nnyo. Kati bw'okweyesa mingayiri khoyala katoyina kweraga nakuwaana nakwekulondata abaffe ekyo kikkirizibwa oba nedda. Abamanyi abasinga obungi tebagaa tekirina buzibu kusinziira nga bebategeera ki hadisi zino antu mai kusinziira nga bebategeera hadithi
nga mu bo mwe muli baimaamu abana n'abamadhihibu ana ne bangi nnyo min ashabi lhadith nga nam Imam Ahmad, Ishaqa, Bayhaqi, Nawawi, Shafi'i, bo la ba'asa ekibala buzibu bwe kitaba nga kigendereddwamu ki kweraga nga beesembesa hadisi ezaava ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam eziriko akawaayiro ako kubanga hadisi nga Ibn Umar man jarra thawbahu la yuridu bidhalika illa almakhilata naam la yuridu bidhalika illa almakhilata naam fa inna Allah la yanzuru ilayhi yawm alqiyama omuntu akweyesa engoye ze hoyalaba nga talina kigendererwa wabula nga agenderera kwekuluntaza nabandabe fa inna Allah la yanzuru ilayhi yawm alqiyama Allah tagenda mutunulira ku nnaku olw'enkomerero awulidde ssebo ensonga ezo nabbi n'agamba ne Abubakar innaka lasta mimman yafalu dhalika khuyala bwe yakaaba maaso ga nabbi nti olugoye lwange luseeseetuka ne lukka wansi naam okujjako bwe ŋŋamba nti buli ssaawa ndusika nabbi n'amugamba nti innaka lasta mimman yafalu dhalika khuyala tokikola bakole ki bakulabe kweraga agono madhihibu g'abanna hadithi nga Sheikh wani Sheikh wa Bukhari owetegereza sahihu kye yatwala Ishaqa ibn Rahawayhi Imam Shafi'i Imam Nawawi ne ebitabo byonna akasoma ebya sharh sunna bisukka 34 nga bwe bitwe bivunula ekigambo ekyo abamu ne bagamba nti kiri haramu mutlaqa kiri haramu mutlaqa mukutula ogenderedde bakuwaana oba togenderedde bakuwaane ebimu ku bigambo bye nalaba ku nsonga eyo naam ebya Ibn Uthaymin yatuuka n'okugamba nti khoyala ebeera n'ebikolwa n'aleeta ekifaananyi naam ekya isbal ekyokweyisa engoye era ne Ibn Rajab naam mu Fath al-Bari ayina Fath al-Bari bisharh Sahih al-Bukhari yagamba nti in kana al-isbalu lighayri khuyala omuntu bwakweyisa nga tagenderera muwaane fafihi al-khilafu al-mashhur mulimu enjawukana ezimanyikiddwa eyayatiikirira wakati waki w'abamanyi enjawukana eyatiikirira wakati waki w'abamanyi emanyiddwa abamu bagamba nedda abamu bagamba nti tekirina buzibu mbagamba nti nedda nalireese bingi mulimu gwe mmanyi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki ne Hafidh ibn Hajari ge madhihibu ga ahlu dhahir si ahlu dhahir umuma wabula madhhabu Ibn Hazm al-Dhahiri obaga nti mutlaqa tokkirizibwa kukola ki kukweyisa nga beesembesa hadisi eziga nti ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi nnar naam ekikola ki ekisukka obukongovule nga kyankutu kyaki nabbi naaga ekisukka teyateekako kaki kakwakulizo konna kati gyoli sheekh okifundikira otya bano abagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam nga Shawkani yabyogerako nnyo mu kitabo kye Nailul Awtar n'omulala yali asomesa masidi e Makka singa yali Uganda teyalisomesezza naye ate y'omu ku bamanyi abakulu era betusoma ebitabo bye mu kitabo kye Tawdihul Ahkam sharh Bulughul Maram yashara ezimu ku nnungi ennyo eza Bulughul Maram nga bagamba naam nti Shawkani yarajjaha yatwala ky'abajumuhuri tubamanya abasinga obungi ono ye n'agamba bw'ati owa Tawdihul Ahkam mu kitabo ekyo kye twogedde Tawdihul Ahkam n'agamba nti aq'ad ekyokugamba nti bw'okweyisa khuyala kiri bw'okweyisa biduni khuyala nga togerera wa Qur'ani
tekirina buzibu. Aqad kyekisinga okuba ne kawaidi z'obusiraamu enywevu, amateeka g'obusiraamu amaki amanywevu, naga naye okuzisitula ahwat obeera seefu nnyo, safe side. Naam. Mu bufunze waliwo sahabi gwe bayita oba Hubayib. Naam. Yalaba omusajja ng'ajja waali akweyesa engoye. Naam, hadisi eri musnad Imam Ahmad. Hubayib al-Ghaffari n'amugamba nawulira Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'agamba nti man wati'ahu khuyala wati'ahu fi nnaari, azirinnyamu engoye khuyala nga yeeraga mpaani agenda zirinnyamu ki mu muliro. Era ne bagaa nti yeeyo illa y'ensonga abajumuhura abasinga ki abamanya abasinga obungi. Kati salatul musbil tumalirize abafa akweyesa eswala y'enfu oba ntuufu. Amadhibu ga ahlu dhahir abalabira ebintu kungulu kuno, abagendera kungulu kwa hadithi bo baga nti buli lwokola ekiri haramu ewaabwe okukweyesa kuli haramu mutlaka. Baga nti buli lwokola haramu yenna mu ibada eyokola ki efa. Ekyo kyawukana n'endaba y'abamanya abasinga obungi abagatta wakati wa hadithi naki ne fiqihi. Ekyokubiri batunuulira hadisi ezimu nga si ntuufu, nga hadisi eri mu Abi Dawuda egamba nti omusajja oyo nabbi yamulagira addemu afune wuzu, n'amugamba nti osadde ng'engoye zikweya ng'ate naam Allah takkiriza swala yaki yamukweyesa. Eyo hadisi yonnafu ala sahih ku kigambo ekisinga obutuufu. Wadaafahu Sheikh al-Albani kanjogere Albani kuba naam yali ku saidi abantu gwe basinga okumanya kati etegeerebwa. Hadisi eyokubiri nayo ya Ibn Mas'ud ya Abu Hurayra ekulembedde ya Ibn Mas'ud naye eri mu Abi Dawuda. Zigatte zonna Sheikh otuweemu ebigambo bibiri kanmalirize kuba eri mu Abi Dawuda egamba bweti man asbala izarahu fi salati khuyalaa laysa min Allahi fi hillin wala haram. Akweyesa mu swala engoye ze bamuwaane laysa min Allahi fi hillin, kyakola tekimuwonya wa Allah ate tekimusuula mu buzibu. Eyo zivululu oba ntuufu. Kati hadisi eyo eri mu Abi Dawuda ne bagamba nti sahahu al-Hafidh Ibn Hajar, ne Ibn Hajar yagitamulako nti ki ntuufu. Natwala obudde okunoonyereza ku athari eyo ya Ibn Mas'ud. Ekituufu eri nti man asbala izarahu khuyala teriimu fi ssala nga bw'oba ogenze mu az-Zuhdi ekya Hunai oba Hanai bw'ogenda mu Sunan al-Kubra ya Bani Bayhaqi tekiriimu fi ssala, tekiriimu. Ekitegeeza eyo teri ku muntu akola ki akweyesa mu ssala, bula eri ku muntu akweyesa khuyala ng'agendera bakole ki kabanda be n'alyongeddeko ebya bingi. Ekirala kyebeesembesa ofundikira na kifundikirira kino akweyesa eswala entuufu fundikire na kino naam nga nkyali e Madina nkyasoma nze nasooka okugula ekitabo kye bayita Istifaa'ul Aqwal fi tahrimi oba bitahrimi al-isbal ala rijali kya San'ani ye yagamba teswala efa. San'ani mu kitabo ekyo n'agenda n'amadhibu ga Dawuda al-Dhahiri n'aba Ahmada. Abamadhibu Ahmada bo battayo oyo agikweyesa khuyala wa huwa dhahiru qawli Sheikh al-Islam Ibn Taymiya kyerose mu bigambo bya Ibn Taymiya. Ekituufu kiri nti tewali daliiru, tewali bujulizi bw'ogamba nti eswala ekola ki efa ey'omuntu akweyesa. Ng'oyinza okutwala kigambo nti kiri haramu n'ogenda n'ekyo onfuna bulungi naye obujulizi tebuliiwo.
kati mwalimu atharu zino bbiri mu kitabo nam istifaul aqwal ndowooza era mwe nasooka oziraba era nenzinoonya ziri mu kitabo ki nenzisanga mu sanafu ibn abi shaiba emu ya mujahidu nti baali bagaa nti omuntu nam engoye ze bwe zigenda mu bukongovule endala oba ya abdullahi almurhibi y'omu ku battabiina naye n'ayogera ekigambo ekyo nti baali bagamba omuntu engoye ze bwe zigenda mu bukongovule man massa thawbahu izarahu fala salata lahu kiraba nti baali bagamba bwe batyo abakulembera abategeeza attabiina wassahaba lakin hatha min riwayati husain bn abdirahman min riwayati husain ibn abdurrahman wafihi maqala alimu ebigambo husain ibn abdurrahman yayogera athari ezo kati nazo nezibeera ali bigambo ki tetumwesiga ayinza okuba nga ikhtalata fala yudra kala dhalika fi ikhtilat au qabla alikhtilat ekirala ku nsonga eyo nga kyekikulu ennyo nam abamanyi b'obusiraamu baawulawo ebintu bibiri ekyaganibwa fil ibada n'ekyaganibwa ebwerwani bw'okusinza ekitta ibada kyekyo ekyaganibwa munda mu ibada bw'okikola kigitta nga baatugaa tetwogera nga tuli mu swala bw'oyogera n'onyumya eswala ekola ki efa naye bwe tugenda n'amadhihibu nam gabagamba nti bwino nam nti antumai bwino wabagamba nti kuli haram mutlaka okwesa kuli haram mutlaka tekukkirizibwa nam mukutula hatta ne sheikh bin baz bwe yagambanga naye swala nga tagitta ibn uthaymini albani tebatta swala abadan kubanga kino kirala okwesa kirala n'okukola ki okukendeza empale kirala kati nze kyemaliriza nakyo kyakukubiriza ashababu baleme kubeera bakambwe ku nsonga eyo abavubuka baleme kubeera bakambwe ku kweyisa mu nsi yonna mu kutwaliza awamu bamale kulaba akyogedde mumanyi si mumanyi kuba omumanyi asalawo naga nti nze nja kutambula naki nakino bw'abanga ali ku butuufu alina empeera meka bbiri bw'abanga ali ku nsobi afuna empeera etya emusi kibi ekyokubiri katokufuna empeera katonda akusasula olwa ijtihad kuba togenderedde kulafuubana kukoze kwawukana ku mazima ekirala kyenkubiriza abavubuka bakimanye mu nsi yonna nja kubinyonyola ne mu luwarabu mbigaziye na nnyo mbiteeke ku youtube kubanga abayinza obyegasibwamu ate nam bayiri munene bamanyi waliwo almasailu lati takbalu alkhilaf waliwo ensonga nga zikkirizibwa abantu okukola ki okuzawukanako gwe n'otwala eno gwe omulala ntwala eno ekyo tekireeta njawukana mu bantu ekyempale ngeza bugeza nti masala mangi kati omuyizi wa sheikh al islam ibn taimiya bamuyita ibn muflih nam mu kitabo bakiyita al adabu shariya oyo yalazama nnyo sheikh al islam ibn taimiya yali muyizi waki wa lulango wankizo hatta ne ibn qayyim nam nam ibn al qayyim bwe yafunanga amasala agamutabuseeko ku sheekhe we ngadda eri ono nambuuza ensonga eno sheekhe waffe yakola ki yajogerako ati yagala nti ibn taimiya ku nsonga y'okweyesa teyagenda na kigambo kino yatwala kino sijja kyogera naye njogedde ki kati tunategeera tutya teyagenda na kigambo abaddeyo mu kitabo bakiyita abantu abaagala okusoma batulabu ilmu al adabu shariya walminah almar'iya al adabu ashariya walminah almar'iya almuhimu hadisi zo zitegerekeka abantu bazisome era bazimanyi era teri agenderera kumenya hadisi za nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye abamanyi abasinga obungi balina ebategeera abalala ne bategeera obulala abamu batwala nti kiri haramu mutlaka nam kiri haramu mu kutula abo webali ne wabaawo nam
abagamba nti aha kiri haramu kwoyo agenderera bakole ki bamulabe kabandabe kati abaffe bwe tugamba nti kiri haramu tetuyonoone bantu olyaga nti mujja kwonoona ki mujja kubaleetera n'okuleka ki sunna za nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam naye ebyo bya mirundi ebiri kubanga nabbi muhammad bw'ayogera ebigambo nga biyinza okuhitamala kino okusuubirwamu kino na kino nam akoledde ku ekyo kyategedde mu hadisi aba tayawukanye ku hadisi za nabbi. Ekyokubiri obusiraamu oluusi tebwagala kukaluubiriza nnyo bantu kyoba olaba nti teyajja hadisi mulundi gumu abadan nega mukendeze nalibadde nzogerako eri gyenjogedde eyagundi eya Hudhaifa naligyogeddeko eri Muslim bun Nudhair enda Ali bun awamu n'okuba nti hadisi ega nti engoye tezirina mugabo mu bukongovule twajogeddeko abamanyi bagigamba nti eyawukana n'ezisinga obutuufu nam awamu n'ekyo nam antu mai mulimu rawi majhul lam yuwathiquhu illa Yahya ibn Ma'in ate fi tawthiq Yahya ibn Ma'in نعم دل في الطبقة الأولى إذا خالفه غيره ووثق باني بمواوكانا كونغا علي بن المديني نابلا نبغانت يوم مجهول تماني الدوا توثيق يا يحيى بن معين أبا ماني بانجي nasomane kigambo ku nsonga ebyo kya Albani nga lafudhi eri daqiiqu nnyo ekisembayo naam kukweyesa n'ekirevu esswala y'abamanyi baga ntuufu okujjako gwe bw'oba olaba nti efa gwe ekola ki efa naye atalaba nti efa oyo takola ki mu okweyesa kuliko okwesalirawo n'okukendeeza alaba mbu esswala efa akendeeze alaba mbu tefa azireke hadithi Hamza beera ng'omuyivu tobeera nga ami omuntu waki owa bulijjo byenjogedde biri bingi mbiwulidde naye njagala kutegeera sinnagambako ekyo gwe bw'oba kyotegedde oba otegedde kugambye mu bigambo abamanyi abamu baalaba kino abamu baalaba kirala naye nga nti oli bw'aba mumanyi yeewaddembe okutwala kyakola ki ye kyalaba ekiri rajiho ki ekyamaanyi gyali kyasembayo nakyo kyagenda nakyo yekyalaba nti kyekiki wa illa bw'onaagamba nam gwe oyinza okweraba nga gwe mutuufu ng'ate si gwe muki nga si gwe mutuufu waliwo amasaayiba agataliimu jazimu ekirala nga kyekikulu ku nsonga eyo nam abantu basigale nga bawaŋŋana ekitiibwa basigale nga baagalana baleme kuwalaŋŋana lwa nsonga eyo lumu nagisomesaako ku gundi ku palo nenjigaziya nnyo nenjogera ne athaaru z'abasalafu nam ebigambo ebyayogerwa abasooka nankubira nkwegayiridde nnyamba ensonga eyo gyesonyiwe tokola ki nga sheekhe yaŋŋamba kubanga waliwo abantu abebya baaki bo ebintu bakola ki tebamanyi irimu yaabwe ekoma kumpi ku kino dhalika mablaghu min alilm okumanya kwabwe ekola ki wekukoma naye baddeyo mu bitabo kati onaaga nti Imaamu Bukhari mubuze onaaga Isaaka bun Rahawayhi mubuze Ibn Taymiya mubuze Fasiq mwononefu Nawawi mwononefu baali bakweyesa Abdurrahman naam fe tusoma bigambo byabwe byebawandiika ebirala byebamanyi baali ki Abdurrahman Abdallah bn Abdurrahman al-Bassam yatuwandikira ekyabu kyetusoma Taysiru al-Allam shara Umdatul Ahkam eyawandiika Tawdihu al-Ahkam eyasharaha Umdatu Talib نعم وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية كل هؤلاء ضلال عطية محمد سالم الضلال
omu ku bayizi ba Uthaymin be yaleka basomese fiqhi bamuyita Khalid yani al-Muslih ndoza Khalid al-Muslih yera aye yawukana ne sheikh we kwege ensonga erimu okulaba okwaki okugazi erimu akhdhun wa rad akhdhun wa warad sheikh obudeno almuhim ekikulu kya byonna saba tufundikire n'ekigambo ekisembayo ensonga bamanyi gye bayawukanamu abaakulembera towalananga bantu weyongere tojazamanga tinze kyenjogedde kyekiki kyekisembayo ekirala nga kyekikulu abamanyi baali bagenda kwegatta ku nsonga eyo wabula lwa kigambo kimu hal al ahadith al mutlaqa tuhmalu ala al muqayyada hadisi ziri mutlaqa zitwalibwa ku muqayyadi oba nedda abasinga obungi ne bagamba nti al mutlaqa yuhmalu ala al muqayyad abatonotono ne bagamba nti nedda nga mwe muli eyasooka gwe nalaba eyagamba ekyo naam shekhe wa Sanaani hadisi ezibuna ne hadisi waliwo wakati wa mutlaka ne am naye nga byagala ate okufaanana naam tuzitwalire ku zino oba nedda gwe nasooka okulaba ekyo nga nkyasoma nkyalina muvubuka muto sinalaba na luvi yalimu kubiri shekhe wa Sanaani owokubiri eyasinga okukigamba nti nedda la yuhmalu mutlaqa ala almuqayyad muqbili bwoba osomye istifau laqwali naam Sanaani ye nakiganira ddala owokubiri gwe nalaba nga nkyali munamuto nsoma nanateta yali ibnu al-Uthaymin era kwe kyasaasaana nti la yuhmalu almutlaqa ala madha hadisi zino ezajja nga zigamba asfala tetuzitwalira ku ziri ezigamba nti olugoye omuntu kyagendererwa kukola ki kweragana kwewaana Uthaymin bamashekhe b'omulembe guno bonna ne bakimuggyako bangi bamanyi okutuweereza ebigabo bya Uthaymin naye nga nahnu darasna twabiwulira tuli bato mu myaka gy'ekinaana tubisaba mu fatawa nsaba waliwo live ejja tuteekewo akasubi ekibuuzo ekyo inshallah tujje kitandikira subhanakallahumma bihamdika almuhim kyetwagenderera nti abamanyi ensonga bakola ki bagyawukanamu buli omu ayina kyeyakola ki kyeyagenda nakyo era tosobola kumalawo njawukana eyo ne bwokola otya kubanga ffenna tetutegeera wabula alwuddu mukwano ihtiraamu kuwaŋŋana kitiibwa akweyeseza awe atemye ekitiibwa noono awuuna ekitiibwa bwenna twagalane kasita abanga mmanyi kuba ata baawamu bo bakola ki abagoberezi bategeererwa buki butegeererwa yaga nti nze sheekhe wange yono kino kyenkola ki subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik abwetu bwe tubadde mu program Buzo Yige ensonga eno ebadde nkulu kyova olaba nti nno tuginyweddeko nnyo ddala naye nkusuubiza gwabadde n'ekibuuzo yita ku whatsapp 0701 10674 ku lw'omukaaga olujja essaawa 8 ngenda kutandika naawe inshallah mbatumiddeko abantu b'embala nabagenda ennaku z'omwezi nga 29 tuli eyo okuva ssaawa 8 ku Former Center College inshallah akatalekeka omuntu gwolaba anyiiga awalana kiraga nti amatendekero agawaggulu teyakola ki teyasoma bulungi teyagatuukamu oba teyasoma bulungi inshallah kagambo kakulu nnyo tusiibulidde awo tusinkane mu programu eddako mbeebaza nnyo eya Buzo Yige ejja kuba lunaku lwa mukaaga inshallah weereza ekibuuzo kyo mbeere nakyo mwena mwe bali kubaako muganda Katumbo mpeereza message nti obaddeko webalire ddala ne bamuzeeyi mbatumira nnyo n'abalala mwenna ababaddeko siibulidde awo eno ye Salam TV.
alhamdulillah tusa apologies ya banaffe abatasobodde kubeera naffe abamu tata waabwe mulwadde bamadimitize ku TMR abalala bali wala ku mirimu n'omulala nga Haji yabagambye ali mu magye teyasobodde kutweyongako naye nga bonna bali wamu naffe okusobola okulaba nti omukolo guno gugenda mu maaso. Tusa okwebaza okuli special eri imaamu waffe Imam Hamid Nsubuga okuva mu Masjidi Musa kubanga ffe gwe tubadde tusinga okumanya n'okuinteractinga naye abadde musajja nnyo gye tuli kubanga tulina obunafu bungi naye atugumiikiriza nnyo ate n'atukumaakuma okusobola okulaba nti tumalako okusoma kwaffe kubanga yatugamba ekigambo kimu muleme kubaako kyemweraliikirira twabanja kimu kusoma kumaliriza era ntuusa omukisa gwe gumu okwebaza bannaffe abatatuswazizza mu mbeera eyo naye ntuusa okwebaza eri Zaka Committee tubadde tubawulira buwulizi mu mawulire ga imaamu. Komiti ya Zaka yagambye weereze ebbaluwa ekwatagana ku kino, komiti ya Zaka yagambye muweereze ebbaluwa ekwatagana ku kino, komiti ya Zaka yagambye mujje musawa bwesi naye nga naffe nga twesunga obbalabako naye nga tetuwalabangako. Sebo Haji Mubiru ne komiti ye yonna tutuusa okwebaza kwaffe olw'okutukwatirako omulimu guno. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mpozi nja kwongera okwebaza mwenna abawi ba Zaka mu Masjidi Musa. Sijja kukozesa bigambo bingi naye tusaba Allah abaddizeewo ekisinga obulungi. Accountability yeno eri mu maaso gammwe naye mpozi katono nnyo nti Allah yansobosezza okutuukako ku nnyumba ye nabadde kuumura era nakomyewo jjo naye muzimu ku historical sites etwalambudde waliwo omukyalo yadonatinga oluzzi mu bantu b'e Makka na mu myaka egiyise naye project kyebaagimenya ekyaliwo naye mu bigambo bimu ku byennayize mu bye baatugambye yagamba nti tuleke accountability tugirinde ku lunaku lwa accountability olwaliwo mu kiyama. Tuyinza okuba nga tubaddemu n'okubuusabuusa nti abayizi tebasoma kubanga naffe tubuusabuusa nti kirabika